asooka okirira linge eya bayinza ogamba bwesika yanonye bbaawo ekiro abadde aludde omulabako emyaka nga 10 oyo si bbaawo ng'omale mubya ku simu. Oli kukyenda kuzina mbadde nsaze kwogera ku bulamu bwange nadde nkimi mukulu wange nga bwe kiri nti omukulu mukwano gwo era nga twogera ku mikwano gyo twasemba okulaba ng'oli ne Pastor Bugingo. How can you describe Pastor Bugingo? mbadde nsaze kwogera ku bulamu bw'abantu maybe n'obwange nakimi mukulu wange airport era ndi musanyufu nnyo kubanga balaba status zaffe naye tebanyega banja balaba status nga tebanyega naye era nabo tebasaana mpi so ebipya bijja bingi nnyo mubirinde tugenda kubanga tubisumulula mwebale kubanga ate muzana munyaniriza mbagala nnyo George will dive kyana kyambata era nsanyuse nnyo mwena abazze ne munyaniriza kintu kyamaanyi nnyo kitegeeza nti already emikisa mugimpeeredde wano egisookera ddala. So soko mbulye kati empewo owulira efaanana etya wano weather bikyukamu kubanga eri ne bolaba kasikini okalaba kabeera ka weather eri erina engeri gyejjamu nga yanjawulo naye lwakuba wakeera wabeera waka bw'otuuka ebintu bikyukamu so weather nnungi nnyo weather ya Africa yesinga obulungi. amaanyi nga mangi wano kuba abantu bonna bakomawo naye ate kati amaanyi ndaba abakukimye. Nina emikwano mingi, nina emikwano bano bolaba mikwano gyange tukola nabo ate nga tubadde twogeranga Grace bavulire Grace. George is my friend. Yanatira Mundongo as friends and tukwatagana nabeera muntu mulungi gyendi mukimanyi nti ndi muntu mulungi mukole mikwano ate n'ogikuuma mpozi kati mukwano gwe omanya nti agenda kukomawo ojja n'obeerawo n'omulaga essanyu because abeera tabaddeewo tuze bangi tubaddeko mu studio ne muganda wange Brian Beats tukolayo ku ndongo bikiwa ebityo then netugamba akatusitukiremu kubanga si kitono kino omuntu okubeera nga abadde taliwo ate n'atuuka olunaku ne lutuuka so tuli basanyufu nnyo tukwaniriza mukulu oba endongo gye mukoze ne mukulu George naye agenda teekamu amaloboozi tugambe nti mugenda kola kolabo ne George. Yeah, sure, tekiyinza gaana with time tugenda Brian waali ate endongo yagirina kitegeeza twali kiyinza gaana studio weeri amaloboozi weegali enemoze writer waali byonna tugenda bikola era tugenda kutuukiriza etuze bangi by the way waliwo n'abali mukwekweeka buka kimi ali eno bangi nnyo like tumunonye bangi kirungi okukola emikwano it's really nice ate emikwano gye gitubeererawo mu bulamu bw'ensi eno tosobola kunona muntu atabadde mukwano gw'okuva mabega so kiwulikise bulungi olwaleero era ndi musanyufu. Tuzze kumaliriza mwaka abannayuganda tebalowoozeemu ne bagamba nti yogera muzee ne bagamba batya ne bagamba nti yamukimye ku kisaawe airport mukwano kyogwo gwe balina anti era mukwano gwe yakukima oli tasobola kukima nga si mukwano gwo mukwano gubeera mu mbeera nnyingi nnyo oli asobola okuba nga mukwano gwo ng'akubeererawo mu ngeri emu oba endala yinza okubeera mukwano gwo nga munyumya so mukwano gubeera mukwano omukwano gwo omulabirako oyo asobola okukubeererawo w'omwetaagira so kakati essaawa zino mayiro z'entambula ezibadde nnyingi nnyo so abo abajja ne bakubeererawo nga babadde basobola babeera bakwano bo. wakola kolabo ne Nina Rose lwaki teyazzi kimu ngambye nti nno omukwano gubeera mukwano abadde alabika naye alina engagement osanga saamugambyeko naye ate Grace ate ne mugambako so kyobalaba nga yayimukiddemu najja webale kujja bambi Grace nawe webale ntwekahaga tuli basanyufu era tukwanirize waka bwesika ekibuzo kigendawo omwami George ategeeza ki mulamu wo nga gwe He's a good person, muganda wange mukwano gwange like nga bolaba baganda bange mu music industry nti yinza okubanga saakula na Brian Beats namusanga mu music nankolera ennyimba naye twafuuka music yatugatta ne kufuuka baluganda nimba nga tuyambagana somewhere somehow so he's been there and I've been there probably it is about music yatugatta era oluganda olw'enjira asooka okirira linge eya bayinza ogamba bwesika yanonye bbaawo ekiro abadde aludde omulabako emyaka nga 10 oyo si bbaawo ng'omale mubya ku simu.
Ye question Grace. Yes. Soko tubuulire omuntu akulaba owangalira mu nsi ki ey'Ebulaaya gy'ova. Nkolera Bungereza naye nga mpangalira Uganda. Naye nga Bungereza gye ngenda okupakasiza. Era mba nkutte omuyini gwange akakumbi kange ne nkateeka ku kibegabega ngenda Bungereza ne nkola obupakasi ne nkoma waawaka. Era kyobola bebigere mbikomezaawo olwaleero nzize kubanga ate ntandikira we nakoma. Kigambibwa nti gwe yasigula Rodake. Rodake naye yagenda kweyiiya ng'era omuntu omulala wagenda okuyiiya osanga mpozi namuwaako bwe ku connection naye nga yagenda kweyiiya bweyiiya naye abye yasoma akola bwe kityo. Mubadde muyimba nnyo ne Rodake kibadde tumanyiddwo nga neera mukomawo mwembi atoze wekka. Ng'era bw'olaba nti nnyimba n'abantu bangi boomenyeko abalala era nga bw'olaba ne Grace Kani saawa yonna owulidde twamaze dde okulanga so abo bennyimba nabo bo bayitirivu bangi so it's just music. Okola mirimu ki Bungereza? Ndi mupakasi Bungereza ndi mupakasi ndi mwezi njera kyeyo wonna wempulidde akawogo nkwata kakumbi kange ndi mwezi ndi mupakasi noonya kasente so siina mulimu guli awo gwankalakalira wabula wempulidde akasente nti wali waliwo microphone wali waliwo ekigigi wali waliwo kwera so lulimi lwa sente. Kambuzeemu bawadde ku biliyoni ezigenda ofuluma ezakuleese oba si kyakuleese nga bw'oli omwezi Zikimasereza Federation. Nakimye masannyalaze nakulaba mikwano gyange nakutuusa muziki jinja nawulidde omusannyalaze nawulidde amasannyalaze abantu boogera ku masannyalaze mbu simanye bataapinga bakoze batya ne ŋŋamba awo nange we ndina okugwa. Ate ssente tonazuulira. Sente ezo si kyekikulu ennyo kubanga sente zijjirako obukwakulizo obw'enjawulo naye nze nakimye masannyalaze era Grace kyova omulaba naye ali wano namugabe jangu tutaapinge. Kino kyekiseera ekyaffe twazze kubanga tumalako omwaka netuyingira oguddako nga tuli mu bifo byaffe tulina okubeera awatuufu. Gwe si kyekyo tulina ebifo byaffe ebiri awo abaliwo babadde batulwisa. Amasannyalaze ga mu kibira ga Mutundwe oba ga Kamwokya? oba tugenda jinja gafangoni ga nuuku amasannyalaze ge twakimye namwe mwennyini mugamanyi era musobola okugeddiramu kubanga mwe musinga okugategera naye nga ffe twazze kutaapinga twazze ku claiminga bifo byaffe bituufu our rightful position mu music industry era kyekyatuleese. Brian bwentunula ku ssaawa ziri 10 ebweru okimaki? Siri muntu nnyo aterobera ebweru naye olw'okuba nti George namumiitinga nga client nava ku ddala lya client nafuuka Oluganda so bwe yangambye nti ajja nadde sobola butajja kubaawo okumunonako. Abantu bategeeze Brian gutwogera naye yani. Nze Brian Beats ndi audio producer ndi producer wa George ndi omu ku baproducer abaamutandikirako ddala Right from the start. Yamukolera oluyimba lw'oluyi. Right from the start. oluyimba lw'oluyi siyalukola naye nga lwakolera mu studio mwenkolera. Jojja abantu bagambe ku nnyimba zise. Music nga bw'omanyi nti omuntu okufunayo oluyimba abantu basobola okumanya ebiseera ebisinga abamu tetutera kubeera nnyo lake nti osobola okuba omubiri wali abali lake naye ogenda okuba oluyimba ng'olina ennyimba ndowooza nga 40 so nina ennyimba nyingi nnyo naye kati mwezo abamu zempuleze bamanyimu mulimu nga luyi waliwo weetooloole sirina ssente so bwezityo naye ngawo era abakoona ku George Will Dive Music YouTube social media handles zonna bajja kwa music bamulaba. Ebweru omazeeyo bbanga ki? Mweru mazeeyo emyaka ndowooza 10 years. Abasinga abali mu limelight abali mu industry bw'asala ensalo n'agenda ebweru abasinga muba mugenzi fumbirwa. Kyogedde nakyo kiyinza okuba kituufu mu njogera gy'okyogeddemu naye bwe nkuzzaako emabega nkugambye nze ndi mupakasi bwe mba nva ekyaddondo nva e Uganda nkwata akakumbi kange ekitiiyo buli kimu nenteeka wano kitegeeza mba ngenze kunoonya kasente era wenkakwasa giba misinde nkomawo wano mba sigenze kufumbirwa nti eri sigenda kusetolingayo eri ngenda kunyaga nakukomawo waka. Tuliseemu mu mbeera twakulengera ku Kivulu ng'ali enskin azoganya bapromota e UK. Embeera yaleeta bapromota be UK abo bateekateeka batya abayimbi era Bulaaya eyo muyimba mutya enteekateeka ebeera etya e Bungereza? Ng'oggyeko waneeno bapromota be UK nabo bapakasi. Obupakasi bwengezaako okwogera nabo
si nti nno balina kye bazimba wabula nabo bakola ssente nti aleeta omuntu e Uganda ng'amanyi ono mubaliridde kaŋŋende we n'amuleeta nja mufunamu kasente. So engeri gye bategekamu baleeta omuntu nga bazze mufunamu kasente bakole ki kyobala ebiseera ebisinga nti ffe oluusi tetubeera ku bivulu byabwe lwa nsonga ffe abantu b'e London batumanyi ebiseera ebisinga tulya nabo mu hoteeri tushopinga mu bifo bye bimu so baba tebeetaaga kutulaba kyobala kati bano bapromota tebatuleeta ne baleeta abantu ab'ekyaddondo abaawana awaka nti abantu b'e UK waliwo omuntu e UK ng'amaze emyaka 20 takomaawo waka. So buli kyonna ekiva e Uganda ne kigenda e UK aba kiyaayaanira ne bw'okwata ng'ambe muntu kiwana eno yenna ng'alinawo akayimba n'omutwala e UK ng'abantu bane bawulira nga balina oluyimba lwe bawulira bajja muyaayaanira. So kati okukuddamu ku kibuuzo ky'obuuzizza bapromota b'e UK bali mu business which is okay nti buli woba ng'otaddemu akasente oyagala ofunemu so kyekyo bwe kitoba kiri mukolo. Grace Khan oli kukyenda kuzina mbadde nsaze kwogera ku bulamu bwange nadde nkimye mukolo wange. Okay, Grace Khan omwanjudde nga mukwano gwo ebyana by'e Kampala bikwetege tolina mukyala? Era bwe tunaatuuka ku eyo bridge nja kubeera nayo njogerako bulungi nnyo kati essaawa zino nkyali mu kujaganya kulaba nga nkomyewo ku butaka mpulira nga nzenna owulira nja tusooka tulabe nti tutuukira wa tukoze tutya naye when we reach that bridge era nayo nja kuba ngirambulula bulungi nnyo era nga bwe ŋŋambye tetunatuuka ku eyo bridge era nayo tujja kuba tugirambulula bulungi nnyo naye nga George Will Dive olwaleero azze tugenda kukola music tugenda kukola endongo balinde ebipya bingi nnyo. Akataleke ka Grace Khan nga bwe kiri nti omukulu mukwano gwo era nga twogera ku mikwano gyo twasemba okulaba ng'oli ne Pastor Bujingo. How can you describe Pastor Bujingo? Mbadde saze kwogera ku bulamu bw'abantu maybe n'obwange nakimye mukulu wange ku airport era ndi musanyifu nnyo kubanga tumureceivingze emisana. Brian Beach totera ku abayimbi bangi b'okoledde muli bakenzi abasiba ku nnyonyi n'abasigadde lwaki oyo? Ati nga bwe nagambye nti George Will Dive yafuuka muganda wange ate ndowooza buli muntu yenna mbulamu yandibadde yeetaagayo omuntu nga George. So wanjawulo nnyo mbulamu bwange kyebulaba ndi wano ate nga bwala sisobodde olusi kikola. Kikuyanziza kulikayo ssebe.